Enkuba ebadde efudde mbi ennaku zino mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo erese abantu bangi mu maziga mu bitundu bingi. Kati poliisi mu bitundu by'e Kyoga ekakasizza okufa kw'abantu basatu abatwalibwa Amataba agaleetebwawo enkuba eyafudde mba wiiki ewedde. Bano kuliko Kevin Alupo ow'emyaka 26, Kenneth Odon ow'emyaka 25 ne Isaiah Cholyong ow'emyaka 27. Alupo Kevin, age 26 years old, hairdresser. She got drawn while going to her marital home in Ajeleyik in Napak district. Okusinziira ku poliisi bakyalina abantu abalala 9 be bali mu kunoonya abatwalibwa amazzi gano. Others are still missing, but probably they are still drawn. So efforts to have these 9 bodies recovered, it's ongoing. Kyokka ekyennaku enguudo ezisinga zonna zaasalibwako amazzi. People who are coming from Abim to go and access the services in Lira, they are not in a position to do that because the road is not there now. Those ones coming. Babatuuze abawangalira mu kitundu kino bayita mu bugubi bw'amaanyi okutuuka gye babeera balaga. Reach this place, you can really see how people are suffering because people are not in a position to cross a Leptong to Tuke. If you are to cross, you need to be taken up by the boat. Our house is even now down because the flood which happened. Bagamba baggyibwako ssente empitirivu okusobola okubasomosa okudda ku ludda olulala. The motorcycles are being carried, the persons, the pedestrians are being carried, and those ones riding the bicycles. So people are really suffering. Mbu kino kizingamiza n'ebyobusuubuzi naddala abatunda ebisolo mu disitulikiti ya Agoga. Since Lira City is one of the best city that they can access almost everything, the merchandise and other things, they are not in a position to do that. Kati abakulembeze mu kitundu kino baagala gavumenti n'ababaka baabwe okuyingira mu nsonga eno. And through our members of parliament, I feel I've seen in parliament there are issues that has been in the floor of parliament as the issue of national importance. Already, I would believe this is an issue that should capture the attention of the state.